Lutambwa mulwente batulira ddala kitebe abantu bangi bakisiima magaya mwana to bw'obeera okimize tokisesema ate era ekyaliiro ky'emmere bangi bakyagalira mu ddiiro ndekeyo ntya okukutegeeza nti balisiimira ku mugogo gwegwa wansi nti ery'ettooke bbi tokolanga abo era naawe bw'oba obadde okyasiisiitira nkutiyo ebadde esiita nga kabalungi nsiiti tekannaba na kuzibira munnange ebintu byangeri nga siiti byangerigeri nkugambye ebintu byangerigeri ng'era siiti ate olowooza sittaanyize ensiitaano kale kankuwa olusiiti gwolwo onjoleka ensiitisiiti nanti awasana ntasiima obwewoomi bw'olulimi olulasangeye oba oluganda olw'edda olukadde bukuku naye nno ebyo nga biri bityo mpandiise ekitabo olulasangeye gwe wenna akkiriza nti oli muganda oba mukwano gwa Buganda ky'osaanidde okuwagira ofune ekitiibwa ky'olulimi ekitagenda kuzinziikika bazinziisi era ekitiibwa ekyo kye nayita okusiba omuge ogw'ensona lulimi ey'ekinini naawe ofuuke mukwano gwa Munnabusiro ow'ensona lulimi ey'ekinini fuuka ow'ekinini nga bano wammanga ng'osonda n'owaayo kyonna ky'osobola okusiba omuge gwa Munnabusiro ow'ensona lulimi asooka Wuma Lumwebe Omuseenene Bloemfontein mu ggwanga ya South Africa. Owokubiri Kajiya Stephens Balungi Nsiiti Uganda. Samuel Mutyaba mu United States of America USA. Kawembo Kenneth Vincent mu United Kingdom. Martin Ziwa Omwogeza Simbo Dubai. Kigundu Godfrey Munnabusiro Nampunge. Nakabenge Martha United Kingdom. Mulangira Mutebi Badiru Goma Uganda. Peromane Rosettenville mu South Africa. Najita Zulaika Uganda. Nantongo Shadia Dubai. Kawuya Kelvin Uganda. Sikaja Patrick Uganda. Kasoro Richard Nkwegera tya Sawo Pretoria South Africa. Wasajja Edward Kulazikulabe musajja awomera waka Saudi Arabia. Naluze Flora Kuwait. Jita Muhammad Uganda. Nisebalamu Kenneth mu Bironso Buga. Abo Bazira bali Uganda. Bazira bali Uganda. Batabusibwa be bazira b'olulimi Oluganda. Si bazira buzira wabula bamuyo gwa lulimi abatageragiranyizika mutayi gwe ogwawa tofuuka nampa wengwa ng'omutakatuli atalina mudaali oba tofuuka nampa wengwa ng'ekituuti kya mayiro yitira ku WhatsApp namba eno +27 81 008 22 59 abange ekyamazima omumizisi akulira olujjuliro nze nkandudde nsudde ekkoba mbiggudde awangaale bwesiga obuli ennyanja.